gadde buyindi nagave buyindi nga gadda e Pakistan wankubadde agasinga gava mu side ya buyindi nga gadda e Pakistan. Kakati emigga gino omukaaga nga gigwa mu kibayita Indus Water Basin Treaty egenda maaso n'okanti oba oliawo ekolebwa eggwanga lya Pakistan lisinga okuba ne access. Bano abasajja aba Pakistan erya India be basinga okuba ne access. Aba Pakistan babadde bagikozesa nnyo oba oliawo wakati mu kufukirira ebirime n'okukola amasannyalaze. Kati amawuli agavuddeyo gategeezezza nti eggwanga lya buyindi bavudde mu mbeera bagamba nti obulumbaganyi obwakoleddwa Abapakistan bateekwa okuba nga babumanyi. Abantu 26 bannansi kusinga nga babuyindi bamali bafiirwa obulamu bwabwe. Kakati bano bagamba nti tugenda kulabika ndi tuggalawo. Okitegeera tugenda kuba tuggalawo akadde kano kennyini bonkenke. Ekirala ng'ogyeko ekyemiggo kuba nti bateekateeka okubaako emigga gye baziyiza tetumanyi balina busobozi ki oba oliawo okukwata amazzi amayitirivu ag'emigga gino bagende maaso n'okweka nti bagagaana okutambula okutuuka bagenda gateeka sayidi ki bagenda gateekawa tetunnaba kumanya. Okitegeera tebadde tetunnaba kumanya bagenda kuba bakikola batya. Amazzi gano amayitirivu ddala ag'emigga egigenda maaso n'okuba nti gikurosinga ndigigenda munda mu ggwanga etibwa erya Pakistan kinaagenda maaso n'okuleka nti kisoboka kitya. Omugga oguyitibwa Ravi, omugga gwe bayita Biz n'omugga gwe bayita Sutlej, abayindi gy'emigga gye batagetinze ku mulundi guno bagamba nti baagala girekerawo okufulowinga nga gidde Pakistan olw'ensonga y'obulumbaganyi obwabaddewo. Ekitundu ekiyitibwa Kashmir wewali ampuliriza obuzibu. Kakati wabadde military build up amawanga gombi nga gagezaako okuleka nti gasembeza amagye. Tetunnamanya bano baagala kuleka nti balwana oba nedda, naye nga n'ekirala kye tuyinza okuleka nti tulengera ate abasajja bayitibwa abayindi mu mbeera eraze nti waliwo era obunkenke bakoze test firing of missiles. Buyindi ekoze test fire obunkenke bugenda maaso n'okuleka nti bukula wakati waabwe ekitundu ekiyitibwa Kashmir. Kakati amagye ag'empingo g'eggwanga etibwa erya India kyegagenze maaso n'okuleka nti gakoze ne bagenda ne batandika okuwawula emizinga era nti babadde balaga ability to carry out long range precision offensive strike. Abayindi emizinga bagijjeeyo ne bagenda maaso n'okuleka nti bagikasuse ejje ery'empingu lyeribadde wakati mu byonna ebikoleddwa mu mbeera egezaako okuweereza message eri eggwanga etibwa erya Pakistan nti weetuli tusobola okubaako kye tukola. Nalendera Modi Ssaabaminisita w'eggwanga eriyitibwa erya India naye ataddeyo obubaka n'ategeeza nti singa India neetaaga okwerwanako bajja kuba bagenda maaso n'okuleka nti oba oliyaawo bakikola. Kati embeera bwetyo bweri. Abayindi mu kaseera kano bakutte missiru ne bazifayaringa mu mbeera ya kwegezaamu. Okitegeera mu mbeera ya kwegezaamu bo n'eggwanga etibwa erya Pakistan gayinza obba buguma essaawa yonna. Jjukira nti bamaze ebbanga nga kabwanango bombi bamaze ebbanga nga kabwanango naye ate era amawanga gombi gano okitegeera amawanga gombi gali nuclear armed ekisinga okubeera ekyobulabe era nti ensonga zino America yagenze dda maaso n'okuleka nti oba oliawo azingiramu n'amawanga amalala. Amawanga gombi gano galina nuclear. Kati va ku bya Russia byabadde alwanagana n'eggwanga etibwa erya Ukraine nti ono ayina oli tayina. Pakistan limu ku mawanga 9 agayina nuclear weapons. Bo baatandika programu zaabwe okufuna nuclear mu mwaka 1972. Baali wansi wa Ssaabaminisita gwe baali bayita Zulkifli Ali Bhutto. Abasajja abo nuclear bamuyina era kigamma okuba nti babeerako ne nuclear warheads nga 17 era nga ne current stockpile yaabwe erimu nuclear warheads 17. Abasajja bayitibwa Pakistan nuclear bamuyina gamu ku mawanga omwenda nga bangutegeezezza nga gayina nuclear.
okitegeera kakati abalina nuclear babiri ensi eya Buyindi nabo nuclear bamuyina okitegeera kubanga bo wetegereza bagambye nti Pakistan mwaka 1972 kakati bano abayindi emyaka 58 babadde mu byakunsebe bikosa amanya ga nuclear myaka mingi atuliriza emabega bayina nuclear warheads 18 Pakistan ina 17 bano bayina 18 okitegeera baagala kuzeetunuzaamu nsonga za bulumbaganyi nenge ekitundu ekisinga okuba kireeta obuzibu kikitundu kibayita Kashmir kibaludde nga bagenda maaso n'okweka nti oba oliawo bakayanira wabaddeko obuzibu obw'amaanyi ddala wakati w'amawanga gombi naddala mu kitundu kino ekiyitibwa Kashmir okitegeera ekitundu kino eky'e Kashmir wewasinza okubeera obuzibu omupakisani n'omusajja ayitibwa omuyindi buli omu kumpi akkiriza nti region eno ampuliriza yiye kitundu bakiyita Kashmir kiri wakati w'eggwanga eriyitibwa China eggwanga eriyitibwa Pakistan n'ensi eyo mukwano gwaffe eyitibwa eya India ekitundu kye bayita Jammu and Kashmir kyekyo kakati ekitundu kino abasajja abayitibwa aba Pakistan bakifuga ebitundu 30 ku buli 100 bali ne bafuga ebitundu 7 ku buli 100 ebitundu ebisigadde bali bafuga ebitundu birenga 50 ku buli 100 abayindi bafuga ebitundu nga 50 bitundu nga 35 bifugibwa Pakistan kakati ebitundu ebisigadde bitwalibwa eggwanga eriyitibwa erya Buyindi Kashmir wabadde okulya n'okukomba essowaani okumala emyaka wakati w'ensi eya Pakistan n'ensi eyitibwa eya India kakati embeera bweti bweri waliwo obunkenke bombi bagambye nti balina nuclear tetundaba kumanya bagenda kuleka nti bakikola batya mawanga gombi gabadde nnyo mu espionage okumala ebbanga ono abegoono era ng'obunkenke nga bwe bagambye nti bubadde bungi kakati weebuli amagye ku saidi ya Pakistan gyegali ne ku saidi y'eggwanga lya Pakistan weegali kigamba okuba nti obunkenke bungi era nti wabaddewo kuno okuwanyisiganya faya okutonotono ne bubukedde olunaku olwaleero ku Mande mbeera bweti bweri kakati wetugenda okweyongera ngenda kukubuulira engeri bano gye babadde bagenda maaso n'okuleka nti oba oliawo babeganganamu kubanga wabaddewo espionage warfare wano amawanga gombi nga buli omu abega munne okukamala tukyali awo wabali nnyo okuleka nti yotaddeko tuli ku Pal FM tutambula ne MTN everywhere you go nga kati akankujjukiza bannaffe abayitibwa bajoshanga bagamba nti bali wali ekololo okumpi ne Akashi Avenue eddwaliro ly'Abachina n'Abazungu bazze kujjanja bagwa mu Uganda olw'obulamu obulungi Joshanga bano bagamba nti bakuleetedde mashini ekebera omubiri gwonna bagiyita MRI scan ku miwendo gisoboka emitwalo 3.5 egenda kukebera ebitundu by'omu mubiri byonna eby'omunda bakebere obwongo bakebere amawugwe amagumba prostate amaaso ne kidney kitegeeza nti bakebera munda n'ebweru abasawo bakugu era mu kujjanjaba banabeera bazudde ekikuluma nga bakujjanjaba naye nga osooka mu sikaani emitwalo 3.5 bagamba genda omanye ekikuluma ng'osasula emitwalo 3.5 bakuteeke mu MRI scan bali wali ekololo kumpi ne Acacia Avenue essimu yaabwe noti 754 55 22 noti 754 55 22 noti 785 42 43 songa SMK Tires bagamba nti weewala obubenje ng'okozesa empira egy'emmotoka emiwangazi egya SMK Tires gigira mu bika byonna ate mu saizi zonna mmotoka ennene n'entono aba SMK Tires basangibwa ku ploti 80 ploti 1820 ku Kobiru Bombo Road opposite Bat Valley Main Gate ntinda ku Shell petrol station webali Rubis Bombo Road nebwe bajja ku Rubis wonna webali ofune empira egya SMK omuvuzi w'emmotoka kuba ku noti 7 noti 78 482 noti 772 5 76 38 ate nga ba Superstar Nursery and Primary School essomero lya Dene Boarding liva ku kibiina kya nursery ba ku kibiina eky'omusanvu bali wayonyonye environment nungi naddala era omuyizi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi bamwambaza bulungi esseeta wogenda okubasisinkana essimu ya 2 noti 7 0 97 7 7